nga mukimuwulira Uganda akumanyi naye nga kusooka kwesonga nga mukimuwulira Wani wakikwasiza nzooke ekyensomero maze okusoma ekiraamo kyagabunga ziigwa mulimu nsoose kukisoma mukaama ndabe oba waliwo obanga siibulenge sibagulidde obanga singa mubaddemu kityobola nangulu nga nakyatula ntya naye kakati sirina kyendabyemu tyobulana mubulira ngenda kukisoma nga bwe yakiwandiika St. Anne's Zone Kabunga Road ekabowa Kyaddondo ennaku z'omwezi 14 Ogwomwenda 2023 ekiraamo z'omutaka Kabunga jjajja w'akasola k'ekika ky'Emmamba mu biruziikwa owokuna Kabunga wa 37 ono kwe kulama kwange enkoze nga ndunamu bulungi ddala nga sikakiddwa era nga ntegeera bulungi nnyo olwaleero nga 14 omwezi Ogwomwenda 2023 nga kino kyekirina okugobererwa bwe mba nga nfudde mu bulamu bw'ensi eno nze mu biruziikwa Kabunga wa 37 kwabo Segabunga ababadde mu kasolya k'ekika ky'Emmamba okutoola ekyabeerawo mu Bwakabaka bwa Buganda buzaale bwange taata wange ye Segabunga Yosiya Kasozi wa 36 jjajja wange ye Simyoni Galiwango Segabunga wa 36 n'abalala nga bwe bazze basikiragana okuva ku jjajjaffe mu biru Segabunga ngoza ye mulereberye yagalamizibwa enkajja Wayabusiro n'eddira Mmamba Namakaka era nze njigulira jjajja w'abazzukulu bonna mu kika ky'Emmamba esagala Bwaya obutaka mama wange anzaala oyo Namayanja Harriet Kasozi yeddira Fumbe awo ndi muzzukulu wa Walusimbi Bakka Musiro era yeddira Fumbe akabbiro k'ekigere okuvunaanyizibwa bwe nnina ndi omutaka omukulu ow'akasolya k'ekika ky'Emmamba nga nze ndikulembera mu Bwakabaka bwa Buganda bwonna nina amaka era n'abakyala mbazaddemu abaana bange ng'abakyala abaasooka tebali mu maka gange bali omukyala gwe nina mu maka gange ye Kasifa Peeza mu biru ng'oyo nno namufuna nga ndi mirunjange mu mawanga g'ebweru okuva e Congo okuzaala kwange mu bulamu bwange bwe mpandikidde bino Omukama Katonda yampa abaana bange bano bammanga abalenzi akulembedde wano ye Musa mu biru bwe yali Congo owokubiri Nsubuga Abdul owokusatu Ziikwa mu biru Ali owokuna Mubiya Abubakar abawala Nansubuga Jasmine ono yafa Namutebi Mariam Nanyingi Zahara Namutebi Sophia Nansubuga Nadia era n'abalala abatannaleetebwa mu maka naye nga mbamanyi nti bange buulya bali babiri omulenzi n'omuwala era ab'ekika kyange kyemukulembera eky'Emmamba n'Abaganda bange mwembakakasa nti abaana bange abo gye bali mu ggwanga muno era mukakasanga abaana bange abo waggulu nti ebyo baganda baabwe abalala
empangidde bino nga tebannaleetebwa waka wa kitaawe olw'ebyokwerinda by'amaka gange n'okwewala obutabanguko mu maka ebyobugagga byange bye nnina nze nga mu birusiikwa sirinawo kyabugagga kyonna kyange ng'omuntu okugyako amaka gange agali wano e Kaguwa Kyaddondo Kampala mu St. Anne Zone agali ku ttaka lya kitange yeyampanga mulamu nga tannafa nga waweza fuuti 46 okuva ku kkubo eriyitibwa Gabunga Road okukkirira emmanju ku kikomera ky'omugenzi Kisitu awambibwa taata yennyini Yosiya Kasozi Gabunga basatu ettaka yika 5 ebulera Kalangaawo Singo eryo lyampeebwa maama wange yennyini nga mulamu aleeti Namayanja Kasozi era gyebiri nalikyusa ne ndijja mu mannya ge ne ndiza mu mannya gange agamulizuziibwa era ebiwandiiko ebyogerako birina looya munnabateeka Apolo Kazungu Entyana Singo ettaka lyange lyali likangulumira Nazibu Bugerere yika wakati w'ettaano n'omukaaga eryo lyambibwa kitange yennyini nga tannafa era eyo waaliyo baganda bange omugenzi Sempiiri baaso yawandiika Sempiiri negali wangu abo baafa naye ettaka lyo gyeri liriko omwami aliyirako ennaanansi mu kiseera kino ettaka ly'ekika ky'Emmamba kyengulembera mu nsi yonna naddala ery'obutaka bwaffe Sagala Luwaya Busiro waliwo yiika emu enkajja eryo lya kika kya Mmamba waliwo ettaka endala yiika emu ebubiru n'eryo lya mbuga ya Mubiru ery'ekika kyonna eky'Emmamba ettaka yiika 2 essagala ku Busirike eryo lyabijja byaffe ffenna abaana b'engoma y'ekika abalenzi n'abawala ko ne Bassekabunga bonna ettaka lyakabira essagala Luwaya Busiro eryo simanyi bipimo byalyo ettaka ly'empanga z'Abassekabunga waggulu Endutte awalabirirwa famire y'omugenzi Lugesera Abeeri Ssaalongo n'okulabirira empanga z'Abassekabunga ettaka ly'Essagala ewamulondo mu kifo awali amayinja we bayita Siyamawulu awo wavunaanyizibwa kuba emitwe emikulu emirangira egy'omugaso gy'ekika ky'Emmamba naddala Omutaka Mulondo era n'akabira Kambajjwe n'ak'Omutaka Mulondo nga yavunaanyizibwa ku bifo ebyo era ng'akuumirawo ennono n'obulombolombo ko n'ejjembe ly'ekika ky'Emmamba ettaka ly'Erubaga ekkakalabizo ly'ekika era likuumibwa olukiiko olufuzi olw'executive ly'ekika ky'Emmamba bwonna olubeerawo ku mulembe ogwo nga luli wamu n'abalima b'ekika ky'Emmamba ebintu ebikalu ebikozesebwa mu kkakalabizo ly'ekika byonna bikuumibwa Katikkiro w'ekika n'olukiiko olufuzi bwonna okulaba nga tebibulankanyizibwa kubanga obwo bwe buvunaanyizibwa bwabwe abaliwo ku mulembe ogwo omusika wange gwennonze omusika gwennonze mu baana bange bonna yeziikwa Mubiru Ali kankiddemu omusika gwennonze mu baana bange bonna yeziikwa Mubiru Ali oyo gwennonze okudda mu bigere byange oyo nvudde wala naye nga mwetegereza nnyo enneeyisa ye mu bantu b'ekika mu bazzukulu ne mu baana banne naye ndaba nga bw'anaaba batakyusiza mu kweyisa obulungi yasaanidde okunsiira era ne baganda bange ab'emitwe emikuba endangira egyetuukira obutereevu Gabunga njagala muntunuulire nnyo n'abaana bange ab'amasiga njagala munteekeriisa ekkalo oluvannyuma nga nfudde mulamu gw'ensi mumukkirize n'entebe y'Obwakabunga agituulemu alamule ekika ky'Emmamba yadde nga waliwo amaloboozi waliwo endowooza egamba nti maama si wa ggwanga lyaffe ekyo si kituufu n'akatono olw'ensonga nti nyoka abeeranga omunyolo n'akuzaala ku kika bw'osigala oli muganda olw'ennono so si bukojjaabwe awo nno mbasabye mukkirize omwana oyo gwennonze mu bannansi omusaayi n'entebe gyentuddemu agiise namunono y'ekika kyaffe eky'Emmamba awo nno nze nga Katikkiro wa Buganda kigambo namunono ekyo sikikkiriza njagala kukyogerawo Namulondo y'entebe yabaggyibwa ab'obukiiko n'etulwamu Kabaka Mulondo
tewali muntu mulala afuna mu ntebe eyitibwa Namululu okujja ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. N'olwekyo twala omukisa guno okubategeeza omusajja yonna okulonda omu ku baana be abeera alungamisiddwa Mukama Katonda era n'okwetegereza ennyo omwana oyo mu baana banne abalala babeera alina mulamu. Kale nno ebyo byonna mbikoze nga ndi mulamu ddala era nga nungamizibwa bajjajjange bali bennaddira mu ntebe zaabwe z'okufeezebwa ekika ky'emmamba okuva mu masooka gaakyo. Abakuza b'omusika wange n'abaana, omukuza asooka y'omutaka wa Mpona ow'Essiga waliwo. Omukuza owokubiri omutaka Kabonge Gabriel ow'Essiga waliwo. Omukuza owokusatu omutaka Kagenda Joseph Muliyimba Luyongo ow'Essiga. Nga sinamaliza kusoma ayogerwako wano omusika alondeddwa wano waki mwalimu gwanga amadde njagala kunyumba mwalimu mu Bwakabaka buno mwaliwo nzaalambye bino mu birusiikwa omutaka Gabunga jjajja wa Kasoke ekika ky'emmamba wa Samusa ababaddewo Jesse Kayenga Mayanja Katikkiro wa Katenda Dr. Adam Kimala Nsubuga Lumaga Katikkiro yawummula ne Waganda Batulumawo Mwongeza Kisa omubaka wa Gabunga ow'Essingo n'amaliza nga nze mu birusiiko omutaka Gabunga wasatu n'omusanvu mukulu w'ekika ky'emmamba Esagala bw'alya Busiro nze mbyogedde lwaka n'ensi yaffe awangaale pulogulaamu ya Buganda. Otyo nga siri Muganda. Abamu balowooza nti mumanyi nnyo Oluganda. Ngezaako nayigira kuwoona omukulu. Otegedde oli Muganda kati. N'okubeererawo omutakandugwa mu mbeera eno yeeyabizza kwetaagiramu. Abali okumpi n'omutaka edda mukyalo ono nammwe mwenna mmanyi nti Oweekitiibwa Yonzi Kyazze agira n'ayitako wano n'abalala mwenna. yeetomezza oli Muganda. Mese ebya Buganda. Twapadda. Manyabo. Grace Nduga ye yakusomesa ebya Buganda. Mujjukira bulungi. Ganda onoonye ebyafaayo. Waliwo programu emu yali ku WBS. Oyo omusajja Grace Nduga n'agamba ng'ennaku z'omwezi 23 Meeyi 1960 olwo twali tuyingidde 24 Meeyi lwe balumba olubiri lwa Kabaka 1966 yakubira Ssekabaka Muteesa essimu ekiro ssaawa 9 ne boogerera ebbanga ku ssaawa 11 ne bamulumba. Ye yasembayo okwogera ne Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa, genda y'okinoonye. Kayihura agamba ye yasembayo okwogera ne Kaweesi ng'amubuuza olirwa lwaki totuka, namugamba ensimbula kati ewaka yasimbula ebigere bibiri ne bamukuba amasasi. Bwe nkirira ekinza okitegedde. Kaweesi lwakubwa amasasi, essimu esembayo ku ssimu ye omuntu gwe yayogera naye mu nsi ng'akyali mulamu yali Kayihura. Bw'amala okuva mu geeti ng'emmotoka esooka evudde mu geeti, ku geeti ye kwaliko owa boda boda ali mu kuzzaako boda olujegere ng'alinga agikanika. Agenda okugenda mu maasoko wasanga abasajja abamuba amasasi nga n'ewaka akyalengerawo. Naye Kayihura yali amubuuza oliwa basobole okukakasiza ddala turapu gye bakoze ye yali mu makaago oba ali Masaka oba yasuze walala. N'abagamba ndi wano ndi wano wa Kijja wa bayita Kyanja nsimbula kati nzija ne bamuba amasasi. Grace Nduga agamba ye yasembayo okwogera ne Ssekabaka
Muteesa ku ssaawa 9 ez'ekiro ne bamulumba ku 11. Awo simba wakati Grace Ndugwa yali akola mu mu GSU General Service Unit ey'Obote. Genda yona mu kyoche noonye. Mu crisis eyo yonna Grace Ndugwa yali akola mu GSU General Service Unit ekitongole kyali ekikessi eky'Obote. Era Obote bwamini bwamala obba wambaawo ebintu nga bigize Grace Ndugwa ke kabonda akaddukira Tanzania. Era ne batandika olukomawo. Kikyengezako bagamba nvuddeyo yonna. Genda owulire vidiyo z'omusajja gwe bayita Njuki mugenda zimiranga empeke nazo kati. Annyonnyola olukwe olwali mu Katendo wa Ebonizi, olukwe olwali mu Grace Ndugwa, mu kujjawo ekigambo Kabaka bakiwandiike bagambe nti akomawo ye Ssaabataka. Ne batekawo ne Ssaabataka Supreme Council. Ne bakola byonna obuzannyo nga Grace Ndugwa yatomeza abataka bonna. Nga yatomeza abataka bonna abaaliwo ebiseera ebyo. Nga kirimu Mayiga, jjukira Mayiga Nnaggalabi ye yali looya eyalayiza Kabaka. Yali amulayiza ku Bwakabaka bulayiza Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yagamba waliwo abantu abeeyita abaagala ennyo Obuganda nga baakikola kuva dda so nga batume.